kafubo okulaba nti bagezaako okuwagira etteeka ery'obwetengereze oba kye tuyita Sovereignty Protection Bill 2026. Etteeka lino oba ebbago lino eritannafuuka tteeka kubanga President tannaba kubeera ng'alisayiningako gye buvuddeko emabega mujjukira ng'avaayo agamba nti eryo etteeka siri yabawa. Ebbago lino olunaku olwaleero ababaka basuubira okubeera nga baddamu okutuula okutandikira we baakomye olunaku olwajjo abasinga we baali esammulidde naye nga baddamu okutuula olunaku olwaleero naye nga ba NRM ate bo balinayo olutuulo olwabwe olw'okulaba nti bawagira etteeka ebbago lino. NRM kye kibiina ekisinga ababaka abangi mu lukiiko lw'eggwanga era olw'okubeera nti balina majority in numbers basobola okubeera nga bayisaamu ekintu kyonna era tuyinza okuba nga tetujja kusuubira kintu kisinga ku ekyo. Etteeka lino ligendererwamu okulaba nti likendeeza foreign influence oba abantu okuba nga basalawo ebintu naye nga babisalirawo weeru w'eggwanga erya Uganda omuli ebyobufuzi omuli ebyenfuna n'embeera z'abantu eza bulijjo era nga mu bimu oba ku elements eziri mu bbago lino bagamba nti omuntu oba ekitongole tekijja kufuna miliyoni za Uganda zisukka 400 mu mwaka mulamba oba emyezi 12 nti singa obeera wa kufuna ssente zambuka waggulu we miliyoni 4 oba kibiina kya byabufuzi oba kitongole oba muntu sekinnoomu government ng'oyita mu ministry yaayo eya internal affairs balina okubeera nga bamanyi. Kaakati ebintu bino nno bireese mixed reactions oba abantu ab'enjawulo babirowoozaako bwanjawulo mu ggwanga erya Uganda. Abantu ba wansi balowooza nti economy egenda kubeera nga ekosebwa of course okusinziira ne ku governor owa banka enkulu eya Uganda yavaayo n'agamba nti kino kiyinza okubeera nga kikosaamu ku economy. Abantu abawansi balowooza nti obuyambi obusinga Uganda ebujja bweru wa ggwanga lino okuva mu mawanga ag'abazungu ebibiina by'ebyobufuzi binaabeerawo bitya kubanga ebiseera ebisinga bibadde bivujjirirwa okuviira ddala mu mawanga ag'ebweru. Kaakati etteeka lino bwe liba nga lizze miliyoni 400 nga z'olina okufuna bw'obeera kibiina kya byabufuzi zibeera ssente ntono nnyo. Tulaba NGOs zigenda kubeera affected olw'ensonga nti emirimu gyabwe nga bwe bagikola ne budget kwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bakolera emirimu zonna zigenda kubeera affected. So tugenda kubeera nga tufuna ku birowoozo by'abantu batubuulire butya Uganda bwesobola okuba nga yeeyimirizaawo mu mbeera yonna ey'ebyenfuna ey'ebyobulamu ey'ebyobufuzi nga tedipendinze ku buyambi buva bweru nga ebbago lino bwe ligenda mu maaso n'okubeera nga lirambika. We tuyimiridde olwaleero tuli wano Ntinda bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutunuulira ensonga eno era tugenda kuba nga tunyumyamuko n'abatuuze bangi bajja tubuulira ki kye balowooza ku tteeka lino na butya Uganda bweyinza okubeera nga yeeyimirizaawo mu mbeera ez'obulamu obw'abantu obuli economico obuli political n'obuli social bwe tugenda okubeera nga tutambulira mpolampola. Era nga essaawa eno waliwo abakulu bali mu kulya kyanca be tugenda okutandika okuba nga tunyumyamuko nabo. Ssebo omuwagizi wa Arsenal ndowooza oli musanyu lukulwe tuteekako nti lukulwe omuwagizi wa Arsenal lukulwe ntiimu engifiirako paka kuwulira si bulungi. Kati jjo wabadde owagira ki? Jjo nabadde wa bbulu David Moyes nga gwempagira era ndowooza yabakoledde omulimu mulungi nnyo era tumwebaza David Moyes ogwo omulimu gwe yakoze tajjanga okwo n'olulala we tubanga tufunye omukisa akolanga atyo. Amannya ze Kanyerezi Moses. Gesewo bangambye kwe kyeyamaanibwa mu kitundu kino oba balimba sinze kyeyamaani nze ndi mutuuze ate ndi mukozi muno. Oli mukozi muno? Yes. Okola biki? Nze ndi mubazi sewo. Oli mubazi? Okay. Kaakati Kanyerezi waliwo ebbago erijja era nga bali mu diteesaako mu parliament eryokulaba nti ligezaako okuba nga likuuma obwetengereze bw'eggwanga erya Uganda nga tebadipendinga ku bintu biva bweru. Ssente bazikendeeza eziyingira mu Uganda bakendeeza influence ey'amawanga amalala mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Olowooza Uganda eyinza kwetengerera etya mu buli kimu kyonna biki bye bayinza okukola okuba nti tebakyaddamu kudipendinga ku buyambi obuva ebweru mu byobufuzi mu byenfuna ne mu byobulamu? Nze kyendowooza ku ekyo
kuba nze omutuuze wa Uganda era omuntu wa wansi ekyo Uganda kyekola oba gavumenti kyekola nze ndowooza nti kya bunafu oba tebakirowoozezaako bulungi beetaaga okukirowoozaako kubanga ffe Uganda abantu betuyina abasinga banaku era tuli banaku nti abantu wetojjako abantu in fact ne wotunuulira ne bajeti yaffe y'eggwanga yennyini tuyimiridde ku ssente z'abeeru bennyini be batuzituweereza kakati we tuba nga tugenzeeyo mu banka ate nga ggwanga gye ligenda okwewula ate ne ligamba nti ate tetusobola kukola ki kudipendinga ku ssente zijja kati kitegeeza baba defending zone omuntu wa wansi eyasindika omwana we n'agamba genda omwana wange onkolerere kitegeeza bw'alwala omwana tajja musindikira ssente nga babadde amusindikira luli kati okugamba nti ebya bizinensi obuntu kati tunuulira batuwa juzi ne ssente za PDM kati zo zennyini baziwa banaku kakati bwe baziwa banaku ate omunaku n'akola kiyosiki ate gavumenti yennyini ejja n'egijjawo negamba nti munnaye tokyasobola kukola ki kukolerawo waneeno kakati ebyo byonna byonna bigattagatta kati tubale tulina amafuta ganageoyima oil refiner twandibadde tugiteeka wano naye kati bazimbye omukutu gutwaleyo ebintu juzi nalabyekawo ku TV President Museveni yabaddeko e Kenya bwe yabadde Kenya ne waliwo nagage yavudde Nigeria n'abasaba okumuwa ekifo wasobola bazimbira oil refiner waneeno mu East Africa. President waffe teyayogeddeyo yadde ekigambo n'ekimu nti oba munnaye tulina ettaka bweriti naye nga yagamba nti ettaka wano weeriri bannayuganda tuli bakyejo bwejo naye yandibadde atuteeraawo we tumala okusengejja amafuta ag'ebisejje omusajja yayogedde emigaso egibirimu nga gisinga ne 10 kati nebuuza kati president waffe ayagala tutwalawa eggwanga liragawa kuba okusinziira ku ebyo byonna byongera ku nfuna y'eggwanga wetugamba nti katusengejjere wano amafuta tegajja tambula genda Tanzania kuba abatanzania kyenkana baba bagafunamu n'okutusinga kati nga ndowooza nti webateekawo ebintu ng'ebyo ekisooka ne product zennyini za gavumenti bwozitunuulira zitwala obutitimbe bw'essente ate nga eggwanga lyavu ate nga babikolera mulongo ttamuzi no bali amutuuze n'alinda saavisi ya gavumenti n'asalawo n'agamba wayi saavisi ya gavumenti sijja gifuna kangende neetetenkanye ne bamulemesa ono n'agamba nti abanaaye omwana wange nze sikyalina maanyi geekolerera kantunde kapoloti kange genda ebweru genda onkolerere munnaye otunaaba tulwadde oba naawe abaana bo abazzukulu baleete wano okolese akasente ng'okaweereza ne bagamba nti nedda ebibiina by'ebyobufuzi sikyendowooza eryetteeka liyamba gavumenti eri mu buyinza kweremeza mu buyinza kugamba nti bw'oyogerako oba w'okola kino nga tokyasobola kikola olw'embeera eyo gye bateekawo kugamba nti omuntu abeere ng'ali awo bamuzingidde awo afulumye obe ng'ofulumye togenda kubeera munnayuganda aliwo asigalewo agumire eyo embeera nze kyendowooza ku ekyo kale tweyanzeke y'omukulu Kanyerezi ssebo omuwagizi wa Arsenal omulala ogamba otya sooka osituke sooka osituke oli bulungi kakikoteeka musawa I only strap up all the chimahala, never said I'm looking for Ojola, Ikabalabana, Busoga. You know what it is. Representing for Wanyage, those girls, you know, BAM, bounce to the beats. You know what it is. Naire, yeah. That's where it's scattered and flows from the Naile, yeah. What's the fool? What's the bad? Kindergarten, yeah. But some of us are 43, still on the trees, yeah. Manabe Busoga, freestyle, yeah. My name's Babzi. Omana Wembari. They say we Busoga. What's the gate? Like lyrical content of the African continent. Yeah, man. That's what it is. Representing Chinyanya, where you found me, Okay. Babzi. Kale, tweyanze muzeeyo ogamba otya? Program jija. Oli bulungi? Program jija muliko. Oli bulungi oba toli bulungi?
Muzeeyi olabika toli bulungi bulungi katweyongereyo wano mpola mpola. Papa ogamba otya? Oli best. Omuwagizi wa Uganda Cranes wasuza otya? Oli bulungi. Sooka osalewa. Amanya nze Jamiru. Jamiru owangalira wano mu Ntinda? Mbeeramu nnyo. Okay, Jamiru nina ekibuuzo kitono nnyo. Olowooza eggwanga erya Uganda lisobola okwetengerera ne liba nga terigenda kudipendinga ku buyambi bwonna buva bweru mu byobulamu, mu byenfuna ne mu byobufuzi, oba obuyambi bwebweru tukyabwetaaga mu mbeera yonna? Lino etteeka lye baagala okuleeta terisobola kubeera nga likola olw'ensonga twetaaga okuba nga tukyadipendinga nnyo ku bintu ebiva ebweru. Tusobola okwetengerera. Tutya? Bwe tukola ebyaffe ebya wano kugamba ne tubeera serious mu bye tukola. Tusobola okwetengerera nga tetulina buyambi bwonna kuva wabweru. Wegamba ebibiina by'ebyobufuzi bisobola okuba nga biraisinga ssente zimala okuddukanya emirimu gyazo nga tebadipendinze ku ssente ziva bweru ez'okubayambako okuddukanya emirimu gyabwe. Kisinziira ku bo bye beetaaga. Oyinza osanga nga bye beetaaga nga bye bingi nga tebisobola esente z'ewano nga tezibamala nga balina okufunako okwewola kweri. Era bye beewola ebyo bye tusasula mpolampola ffe ng'abanaasi. Kale tweyanzige ye Mwami Jamiru, tukyali wano Entinda, tukyagenda maaso n'okubeera nga tunyumyamuko n'abatuuze ku nsonga ya tteeka ery'obwetengereze mu ggwanga erya Uganda lye bali mu kutebolinga lye baagala okubeera nga baleeta okugezaako okulaba nti bakwasaganya emirimu mpolampola. Era nga essaawa eno kangire wano waliwo wano abaami bano katube nga tunyumyamuko nabo batubuulire bakedde kuyiwayo ku mutima naye tugenda kuba nga tunyumyamuko nabo mpolampola. Taata wasuza otya? Oli bulungi? Wakedde kuyiwamu? Kati kano kaki? Kano kakunywa kacyalenga biki wali wonna. Okay, amanya? Bishop Fred. Yeah. Fred. Yo. Iteeka eppya lye bali mu kubeera nga babaga waliwuliddeko oba olimanyi? Sinalitegeerako master. Tonalitegeera bulungi. Okay, naye olowooza Uganda esobola okubeerawo nga terina buyambi bwonna bwefuna bweru neekola ebintu byayo nga bw'erina okubikola buli kimu nekituukirira bulungi? Mwana kizibu nnyo ekyo master kulwakuba abasajja abeeru be batutegeerera abo abeeweeru abo. Naye babagoba naye bakola batya naye byonna baba bakoze bya bwerere mwana. Abasajja be batufuga be batutegeerera tuba tusaanyawo basobola tusaanyawo ffenna kuba kuwona tusobola obeerawo ku lw'amaanyi ga Mukama Katonda. Kale gwe bakuyitaani papa? Magwa Vincent. Bitambula bitya? Sibitegeera. Bangambye gwe Magwaya, kituufu oli Magwaya oba? Nze Magwa Ssebo ne musajja Muganda ne Dirangabya Akabbiro Gerengesa. Akabbiro Gerengesa. Agezaako bugeza kujeregamba akuyita Magwaya. Ssebo. Okay. Kakati mwami Magwa. Etteeka lye baagala okuleeta waliwuliddeko? Sinaliwulira. Tonnabadduwulirako? Ssebo. Kakati omuntu oba ekibiina mu tteeka eryo obeera tokkirizibwa kufuna miliyoni zisukka 400 omwaka myezi 10 n'egi. Olowooza zi NGOs ozimanye ziweerera abaana ezirabirira ng'okola mulimo ki? Gwonna gwokola. Anti kisinza kunyingizaayo. Naye olowooza ebibiina bino n'abantu abantu bayingiza akawumbi olunaku basobola okubeera nga beetengerera ku ssente nga tebafunye kasente konna kava bweru. Waliwo amonga akola ssente zaago nga zo kubanga Jordan ssente zo za bbeeyi zisinga eza America. Tigeetengeredde? Naffe tusobola okwetengerera nga Jordan. Tubeera nga tulina ssente zaffe zisobola okukolawo nga ffe nga tuzikolera. So kakati gwe lino etteeka waliriwagidde? Kisoboka olw'ensonga eriemu nti buli kintu kiva mu kinnaakyo. Omusenyu mu nnyanja gwali guva mu Lwera kati Abachina bagutwala ne bakomyawo mu bbumba ate ne bagutuseera. Ne bagubaseera? Baba okozeemu ki? Babeera okozemu ebbumba lyabwe ate batuseera ate nga batuterya bwereere. Bakulamu ebbumba lyabwe ne bajja ne batuseera ate nga batuterya bwereere. Mubawa gwa bwereere? Tubawa gwa bwereere okuva mu Lwera. Mbadde simanyi. Gwampadde amawulire. Ne ssebo gyekiri. Kati kakati n'olwekyo eggwa nsobola okubeerawo nga lyetengerere ku lwabyo
tweyanze mwami Maggwa agenze maaso n'okubeera ng'ateesa ku nsonga papa yiyoke kale katuyongereyo wano ye omukulu alabika nga saagala kugira bamami mwasuze mutiya muli bulungi kansooke nzije tusooke tunyumyemu eddakiika emu kanzijemu engatto tuli eno entinda abakyala abaagala okubakolako obulungi anti saaluuni ajja kikwasaganya mami ugamba otya oli bulungi gyebali amannya gaffe bakuyitaani Mukyala mulungi Immaculate. Mukyala mulungi Immaculate. Kakati mukyala mulungi waliwo etteeka eriri mu Parliament n'olwaliro ababaka bagenda kutuula okuddamu okulikubaganyako ebirowoozo. Mu tteeka eryo omuntu oba ekibiina tekikkirizibwa kuyingiza miliyoni z'ukabina omwaka mulamba oba kibiina kya byabufuzi oba gwe mukyala mulungi oba NGO olowooza kigenda kino kiyinza kubeera nga kikosa kitya eggwanga erya Uganda n'enkola y'emirimu kuba ebibiina bino nga zi NGOs ezimu ze ziweerera abaana abataliiko mwasirizi ezimu ze ziyambako abakadde abatalina bujjanjabi bumala n'ebintu ebirala bingi ebibiina by'ebyobufuzi bibadde bifuna funding okuva ebweru eri kaakati weziba nga tezikyasobola kuyingiza ssente zisukka miliyoni 4 olowooza ebintu bigenda kusigala kyekimu Of ebintu ebisobola kusigala kyekimu kubanga bw'obanga tokkiriza buyambi kubanga buyingira mu ggwanga kankiyite bwentyo kuba an NGO erina okubanga efuna obuyambi okuva ebweru ate ng'obuyambi obwo buva mu gundi ez'enjawulo kati bw'oteeka limiti ku ssente ze baba balina okufuna tegeeza nti ne bano tebagenda sobola kutuukiriza bye balina kukola ki kukolera nsi kitegeeza nti eggwanga ligenda kuba nalyo lirina ekiseera ekyakatyabaga mwe likola ki mwe liyingidde so kati nze kulwanga enganze tteeka eryo teryandikoze olowooza ki ekiyinza okubeera emabega w'etteeka lino okusinziira nga bwe bali mu kubanga bali kubaganyako semanyi nnyo kiki kiririmu naye neebuuza ensonga lwaki nga kiteereddwako bwe kityo nange sinnaba kitegeera bulungi sinnategeera nsonga lwaki bataddeko envumbo okuba nti ssente ezo tezirina kuyingira ggwanga ate ng'abantu gye bali abali wiringa okukola ki okubanga bawa obuyambi ensi eno kati yo nga Uganda eggwanga bayinza kubeera nga beetengerera batya okulaba nti buli kimu kyonna beetengerera ne babanga beekolera ebintu byabwe yadde tebafunye buyambi bwonna kuva bweru ekiseera kino Uganda okwetengerera kirabise okuba ekizibumu kubanga nze bwe ntunuulira kati ku bigenda mu ggwanga abantu abasinga aba Uganda aba wansi bamufuna mpola bizinensi zaabwe ziteereddwako akaseera akazibu ndowooza mubadde mubiraba ku mawulire obubanda bumenyeddwa be bantu aba wansi ate ke kasente akatono abantu ke basobola okukuŋŋaanya basobola okukola ki okwebeezaawo kati bwe kibanga ekintu ekyo kigenze kikugirwa abantu balabisa okubanga era abasinga bajja kudda mu byalo nga tebakyalina kyakukola kuba Kampala tusobola mubeeramu nga tokola ki nga tolina kyokola ajja kudda mu byalo kati Kampala ndowooza tujja mulekera bantu beesobola ffe abateesobola tube nga tetukyasobola kukola ki kumubeeramu kale tweyanzege ye mukyala mulungi ye bwatyo bwagenda maaso n'okubeera ogamba otya oli mulungi gwani I'm called Ahebwa Ivan Wakasheshe. Them in a place. Sembere na ate omuzindalo ogule seno. Jangu Ahebwa. Jangu yimirire wano. Otubulira amannya go. I'm called Ahebwa Ivan Wakasheshe Adebuga. I come from Ntungamo and I come with goodness that is holy. Holiness come with enlighteness. Klokmanze nazali wa Mulago Hospital. And this is my brother, he's called Simon. Oluzungu akantu kano ke bakaita Tito Okello. Tito Okello. Them come mina afia place them mina afia live it. Okay.
katweyongereyo wano nga tunaatera okuba nga tubeekereza mpola mpola naye njagala kubeera nga njogerako kuno omukyalo omu nga sinaba kubeera nga nkusibula mami jangu sookojje kanzije twogereyo n'omukyala omu wano nga tetunaba kubeera nga twerekereza ate tujja kuba tukusiibula mpolampola katweyongereyo wano mpolampola waliyo n'abantu balina ensonga zaabwe batambudde lugendo najja naga sookojje tuyina ensonga ze twagala okubeera nga tuggusa era bwe tuzimaliriza tube nga tweyongerayo mpolampola tukyali wano entinda entinda eno gye tuli abantu balina ensonga zaabwe mami ate ogire ogenze ate wano nga bagaddewo obuzibu buvudde ku kisooko jangu otubuulire ensonga we zitambudde obuzibu buvudde ku kyamannya go Nantumbwe Allen obuzibu buvudde wandaba wano kuliko siiru ne waliwo siiru ku geeti wali si bantu basuula waabwe bwekiri obuzibu bwavudde ku ki bwe twalonda bwe buzibu we mwamala okubalonda ne bajja ne babateera siiru ku bwe mwalonda be buzibu butya tetulina ssente zigenda sasula site kanso naye obukadde nga 3 bwe batugambye tusasule tugenda bujjawa mulina okusasula obukadde 3 okubaggulira waawe kati oli ye yaguddewo yasasudde obukadde 3 ate tetunabasasula naye agenda kuggala walina byayingiza amala ggalewo kati oyo ye gurawundi takisi gwe bababanja gwe batubanja ne bagamba nammwe temwagala kusasula mu budde nedda sebo kati bababanja tugendayo ne twogera nabo ne bagaana kati bababanja bbanga ki tebatubanja bbanga ddene myezi nga 8 bwekiri naye kakati emyezi 8 gwe lwaki tewasasulayo mwezi era tubadde tugenda kusasula mubadde mugenda kusasula lwa nsonga twayogera nabo luli ne babawaamu akadde kati ate bazze kiro ffenna ne batufunza kale ndowooza abakulu aba state council abakwatibwako ensonga z'abantu b'entindo eno muziwulidde bulungi nnyo mube nga mukwatagana mulabe butya bwe musobola okubeera nga muggusa ensonga zino taata gwate buzibu ki nange muzeeyi yampise erinnya eryange nze Sebulibwa Patrick nzaalibwa wano taata wange yabeera wano bamuyita mwami Sebulibwa Francis nze sibeera kuno naye olw'okuba nazaalibwa kuno yankubidde omulanga nti baatugadde olw'okuba nti batubanja ne mugamba nti nja kuyitayo kyekinkeezezza amakya ga leero nzije ndabe ngenza okutuuka wano wonna nga wajjudde essiiru muzeeyi waffe tali bulungi nnyo nti ayina nga bw'omanyi abakadde muzeeyi wa myaka agenda mu 9 naye nga ayinamu endwadde nga bw'omanyi obuyumba buno ayinabo bano abazzukulu bemulaba wano abazzukulu we bali abamu babaganda baffe abataliiwo abamu abagenda edda abamu babaganda baffe abaliwo naye nga embeera si nnungi kati mugezzaako okukwatagana n'abatadde siiwu zino kuzijja okulaba butya bwe muyinza okugonjoola ensonga gye tugenda tulabe engeri gye tunaakwasaganyaamu ensonga naye olw'okuba nti yaŋŋambye nti batubanjayo ssente nnyingi naye ate nga bw'omanyi nga bwe nkugambye nti ssente zaafunamu ze zirabirira abazzukulu ze zimugulira eddagala nti nga bw'omanyi nti tali bulungi naffe tuli bulungi abaali badde bamukwatiddeko kubanga naffe obuvunaanyizibwa tulina bungi naye tusaba abakwatibwa ku nsonga zino waliwo abantu be balina okumanya nti oyo okusinziira takola bukozi bizinensi kyoba ennyumba teyaziteekawo kufuna bufunyi ssente naye ng'ayina bw'ayagala okweyamba kubanga wa myaka 8 agenda myaka ndowooza 87 nga tumaliriza muzeeyi kale
Ndowooza abakulu abakwatibwako ensonga omulango ogwo gutuukidde ddala bulungi mulabe butya bwe muyinza okukwatagana n'abantu bano ebyo byonna bibe nga biggwawo. Sigenda kubeera nga nsukkawo, ngenda kubeera nga nkusibula ku lwa ttiimu yonna eya Spark ku makya. Nze Ahmed Wahab tuddemu okukwatagana olunaku olw'enkya saa 12 paka ssaawa 3. Musiibe bulungi, temuva ku Spark TV.